batawunikira akabazi tawuni kanso n'amagombola mu disitulikiti y'e Wakiso baagala gavumenti ebakwasizeeko mu kubanja ensimbi z'abavubuka ezaabaweebwa okwekulaakulanya nga bayita mu nkola eya Youth Livelihood Program kuba bano balabika okuba nga balemereddwa. Bino babyanjulidde abakulu okuva ku disitulikiti bwe babadde batalaaga amagombola ag'enjawulo ne zitawuni kanso okubadde eya Wakiso Myuka, Wakiso Tawuni, Namayumba kw'ossa n'endala okulaba butebe bayinza okuzza ensimbi zino ezirabika nga zikyalemedde mu bavubuka. Bano bakulembeddwamu w'ebyenkulaakulana ku disitulikiti Lusia Nakyeyune avunaanyizibwa ku pulogulaamu eno ey'abavubuka Abasika Namwangi, ssentebe w'akakiiko k'ekikula ky'abantu ku disitulikiti, ab'ebyokwerinda n'abalala. Emyaka 3 gyayitako dda tuli myaka mukati 8 and agreement gye mwakola alina okumalayo ssente emyaka 3. Abakulira abakozi mu magombola ne tawuni kanso bagamba nti bwe kyatuuka kubanja abavubuka ssente zino kyabasukka kuba bwe bagezaako okubabanja nga baddukira mu bakulu olwo ne babatulugunya ekitaataaganyizza nnyo enkola eno. There is a particular group ate ng'eri mu center wakati yatuuka n'okuwaabira omukozi owa RDC nti ono ambanja bubiki bubi nnyo. So kati bwe tuba nga ab'owansi tutuuse ku level we can even no longer have a say. Kati abantu abo tubatuusa ne tubatuusa ne womu ne basigala nga bali adamant kuba twalirowoozeza nti if we are below you are the above as of. Kati above waffe ow'okumpi bw'obanga tukoze kati kitegeeza eno ojja kubeera ng'otunyiga naye ng'amaanyi gakukola ki tukuwamu. Bano balambudde ebibiina by'abavubuka ebyaweebwa ensimbi zino kyokka kata baggweewo ekigwo bwe bazudde nti bangi ensimbi ze bafuna bazigulamu ebintu ne babigabana nga bba bazifuna okulunda enkoko oba balaze biyumba bikalu nga bagamba nti zonna zaafa. Bwe twaddamu entuwe ezaakula zaabikirwa omwezi ogwo ne zigwamu nnyo kasi. Wabula baliko abamu be basanze nga basobodde okukozesa ensimbi zino obulungi wabula nga bano nabo ekyokuzisasula tebakirinamu birowoozo. Ominga bulungi bakola naye okuva 2019 tebasasulanga. Ali n'osanga pulojekiti yataka 2019 ng'esasudde era nga yeekubiriza. So tugenda kukyusamu mu nkola era twatandise pulojekiti kampeyini eno egenda kumala emyezi 6 batugyayo ssente wansi tulabe nga n'ebibiina birabiganyulwamu. Bo bammeeya ne bassentebe b'amagombola bagamba nti ensimbi zino zaaweebwa abavubuka ne zigayaalirwa nga kati kizibu nnyo okuzisasula ku baana abamu baasenguka dda. Abukadde basajja nti alina emyaka 28 kati alina 37 musajja mukulu. Bantu tebaba permanent nnyo baba bapangisa kakati yakyusa alina mayumba. Abakulu balambuludde ku nteekateeka eno gye bagamba nti yakumala ebbanga lya myezi 6 ng'eyinda era nga si bakussa mukono ku kubanja abavubuka bazzeeyo ensimbi ze beewola. Campaign ya kusasula bayuth okusasula ssente ze baatwala kutandika bizinesi. Abavubuka yonna gye muli ssente zazzeemu okujja naye bwe tuba tujja okuzifuna twekolemu ebibiina ate ebibiina ebiri fomu ate tujje nga tulina kye tutandise nakyo kye tukola so si kusuubira nti tugenda kuva wansi ku zero tulyoke tutandika obuki obutandise. Basabye abafuna ensimbi zino okuzizzayo zisobole okuyamba abalala kuba gavumenti yattukiza bute enteekateeka eno. Tulina kukola nga Wakiso tuzze n'abavubuka abalala basobole okufuna ssente zino nga zizzeeyo mu senta so tetutudde tugenda kufuba okulaba nga ssente zidda. Kizza Peter yakusakidde eggulye lino ku Wakiso TV agaleero.